Ensonga tezinnaggwa poliisi Egguddewo Fayiro ku nfa y'omugenzi kakoozalawrence okutegeerera ddala ekituufu obanga lino teryali ttemu obanga Kakooza si ye yejja mu bulamu bw'ensi eno obanga ddala kaali kabenje nga we bigambibwa. So nga ate tukuleetedde emboozi ya Arthur Kayima obadde okimanyi nti nno ono alina omwana n'omukyala byonna tubikuleetedde. So nga ate Mr. Henry munnange alidde ebigambo bye agambye mbu ye tannagambako tipurima tawoma bwatyo bwagambye. Eno news pack channel katukujjukiza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate lolekewo obubaka bwawo mu comment section. Mangi getukuleetedde olunaku olwaleero agotasaanidde kuba nti nno osubwa eby'omugole eyafiira mu nnyanja kati omugenzi Lawrence Kakooza mukwano biranze poliisi Egguddewo Fayiro ku nfa y'omugenzi Kakooza bwe bityo nno we biri erudda eyo. Fayiro egguddwawo ekitongole ekinoonyereza ku kufa kw'abantu ng'era bano banoonyereza nga baagala okutegeera ddala Kakooza teyatemulwa era baagala okubeera nga bategeera nti Kakooza si ye yejja mu bulamu bw'ensi eno nga Kakooza ayinza okuba nga yeyetta kweko nno okunoonyereza kwe bali mu kukola era bali mu kunoonyereza okulaba ddala kaali kabenje nga we bigambibwa. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya West Nile munnange avuddeyo n'ategeeza nti bambega baabwe batandise dda okukola okunoonyereza kuno nga bakwesigamiza ku bintu ebikulu bisatu. Ekisooka baagala okumanya obanga ddala tewabaddeewo kkobaane lyonna ku nfa y'omugenzi. Ensonga endala baagala okuba nti nno bazuula obanga ddala omugenzi Lawrence Kakooza si ye yejje mu bulamu bw'ensi eno n'ekigendererwa eky'okwesuula mu mazzi abeere nga afa. Bo balowooza nti yandibanga yeesudde mu mazzi n'ekigendererwa ekyokwetta. Abaagala okuba nti nno bazuulira ddala nti okufa kw'omugenzi ddala kwabadde oba kaabadde kabenje nga we bigambibwa. Zeezo nno ensonga essatu ze basinze okuba nti nno beesigamako mu kunoonyereza kwabwe era bajja kuvaayo babeere nga bannyonnyola ekituufu ekyaviirako Kakooza-Lawrence okuva mu bulamu bw'ensi eno kubanga nebiyitiŋŋana bingi. Omwogezi wa poliisi era ayongeddeko nti ebiseera ebisinga waliwo abantu abatta bannaabwe ne batondawo obujulizi nga bulaga nti munnange kaabadde kabenje. Yensonga lwaki basazeewo okukola okunoonyereza ate ng'abalala munnange kizuulibwa nga beebejja mu bulamu bw'ensi eno ate ng'abalala munnange okufa kwabwe kituufu kabeera kabenje. Kati yensonga lwaki bali mu kukola okunoonyereza. Yagasseeko nti olw'okuba omugenzi yabadde yafuuka mutuuze mu nsi endala yensonga lwaki omulambo gwe gwazuuliddwa basoose guddusa mu ddwaliro e Mulago abakugu babeere nga bagwekenneenya n'okwongera okuzuula ekyaviiriddeko okufa kuno. Naye era poliisi evuddeyo neetegeeza nga nnamwandu ayitibwa Nabwami Justin munnange we yakoze dda statement nga munnange abannyonnyola engeri omwami we gye yafaamu. Bwe bityo nno we biri tujja genda maaso n'okuba nti notulondola ensonga zino tutegeerere ddala ekituufu poliisi kyeneeba ezudde obanga ddala ono yattibwa oba ye yejja mu bulamu bw'ensi eno oba ddala nga kaali kabenje nga we bigambibwa. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano tukkirize tubeere nga tukutwalako ewa Arthur Kayima aba TikTok ono mumumanyidde ddala bulungi. Bw'abadde ku MWASUZE mutya munnange olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza mbu ayina omwana n'omukyala ate ng'omwana mukulu bw'ate bw'avuddeyo n'agamba kati mmwe abadde balina endowooza endala nti Arthur Kayima bw'ati avuddeyo munnange n'abeera ng'ebyo abyegaana. Ate era munnange ono atulazeeko ku kifaananyi bwe yali ng'akyali muddugavu ajjukira ye teyeegaana kukwata mu kizigo era akyogera mu lujjudde nti yakwata mu kizigo. Ekifaananyi ekyo kye tuli mu kukulaga mukwano ye Arthur Kayima teweewuunya ng'akyali mu kkala ye kaakati ate wano wafaanana nga munnange akutte mu kizigo. Kati oyinza gwe okulekawo baka bwawo mu comment section wo waasinze okuba nti nno akukolera Arthur Kayima wo wa TikTok asinze kukolera wano mu buddugavu oba wano ng'akutte mu kizigo. Bwe bityo nno mukwano we biri katubeere nga tukuwa emboozi ye. Yes, so wamulabye dda mulese mbuliri muwadde goodbye kisses nga nfuluma. Okay. Musanyufu bitya? Musanyufu nnyo. Eggulo yazo okusa in the middle of the night nangamba
I love you, Dad. Off. Nofa. Banange. Ebisa byazzemu ne binyoola. Nga byakunyoola ddi. Hey. So the mom moved on, right? Yes. She did. And she's doing very, very well. Yagenda okola sijja kusobola Kayima. Ndi eri mu Dubai zakako basekadama batomanyi tetuba serious. Banange. Yakugamba mwasaka ne muposhingako. Yes, we did. We tried our best. Yes. Kayima's life ekyali wala nnyo. Ekyali wala nnyo ate nga n'ebyokumaliriza bingi. Okay, nokkiriza n'omuta. Nenzikiriza ne tukkiriziganya. Era katukuuma mwana waffe. We have a very, very good relationship. Akufaanana. Afaanana Kayima oli obwono. Afaanana Kayima oli. Musajja wattu tomukuba omuzigo n'omugatta mu ttota. Ate kisoboka. Ekizigo si era zekisiina gwe ngamba mbu banaye muyingire mpozi nakupolokera luli omukampo. Wangamba egatteko battota. Ne bandagawo makiwa. Nedda sisobola. Zinalina nsonga zange lwaki nakola kino. Nsandi agadde ate era ngenda kumakinga sure mukama wanaaba nzikiriza omwana wange amanye kikyali era kyali nti kintu kirungi nnyo. Okay. Naye osobola okwagala omwana omuddugavu? I love Ugandan girls. I mean, dating or marrying her? Yes, I can. Nga muddugavu kagongolo nga nze. Sirina buzibu omuntu ye kagongolo nga nze. Sirina buzibu ku muntu muddugavu yenna. Kiri kyange. Ate kikwewuunyisa nti omukazi omuddugavu andabikira bulungi nnyo. Bambi kasete oli mu baguma. No, kituufu. Oyina scenarios where osanze ngo clashing because I see TikTokers clash a lot. Do you clash with people? I do not clash with people, but people have really tried so much to, I don't know, to put you down. To put me down and to create stories. Omuntu najja nayogera ekintu ng'alinga akumanyi nnyo naye nga takumanyiiko yadde. Kati naye nagenda ne tunula ne bagamba mbu bw'obanga oyagala okugrowinga page yo olina okukwata TikTok omunene n'omuvumaavuma n'omuvoola. But I have a lot of things to lose. Ekitegeera bo tebakimanyi bo balowooza nti bagenda ku. Bwe balaba Arthur abeeraawo n'azina n'ayawula balowooza kaana ka bulijjo. Because I have a lot to lose. Kuba kati waliwo omwana agenda nakolera video n'ogamba Mukama Katonda wange kakati muzadde wange nagwa ku video eno naye ng'ensonga agikkaatiriza nti kituufu era ne mu comments abaana nga bagamba kituufu. Era kyovala neebaza nnyo omwami Bruno K ambeereddewo nnyo bambi naye. Era nga tuvuddeyo tugenzeko ewa Mr. Henry munanga avuddeyo n'ali ebigambo bye. Ono avuddeyo n'agamba mbu ye tanagambako Prima mbu munnange tawooma bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba katumukuwe. Ntwala mpola. Wabadde olowooza ki okwogera statement ye? It was a general statement because Kapakat has a song called Sicho, yeah? If you've been where I am most of the times, even before ekigambo kyemusala, I've always been using that statement. Abasajja aboogera ennyo tebalina ssente sikyo. Omusajja omunene kabeera katono. It's a vibe. It's a concert. People are saying no, yes. You understand? Unfortunately, maybe it came out wrong for some people because maybe when I said that, they referred to my relationship. Let me make this clear. What I said yesterday is not in any way related to my relationship, number one. It was not directed to anyone in particular. Wabaddewo. It was a vibe, different questions. Rakuba, I want to think that maybe when I said it, it came out wrong for some people. Nebaloza maybe nyina gwenchiweereza. Let's correct these guys. I'm not attacking anyone. I'm not one to go around commenting on people's sweetness or not. It was, if you listen to the audience, Ababadeo Rolex Festival. Some people said yes and some people said no. So, but most importantly, I want to apologize to anyone who maybe feels offended by ebigambo ebyayogeddwa. Twabadde ku stage, yabadde vibe, twabadde tukola. People said yes or no. Camera yajjemu kye yajjemu kye kitambula. I didn't say anything in bad faith.
It was not directed to anyone, and I apologize to anyone who feels offended. I really hope there was no offense taken. But of course, you know, oyinza okwogera ekintu abantu ne bakira bulala. So tutambudde badde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel katukujjukiza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Leka obakabawo mu comment section ate era likinge video eno beera bulungi weraba.